Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ngero 24 olw'ekkumi n'olumu ayogera ebigambo bino: obawonyanga abo abatwalibwa okuttibwa, abagenda okuttibwa balikanga. Ebigambo bino byogerwa eri nze naawe abafaayo okulabirira era abateekwa okufaayo ku bannaffe. Mu Desire of Ages ku page y'Olukaaga-41 waliwo ebigambo ebitukubiriza nti abo bonna abatakola ku lwa Mukama waffe era abatamuweereza, ku lunaku olw'omusango agenda kubalamula kyenkanyi n'abo abajeemu. Lwaki? Nti okuyamba bannaffe kiragiro ekiva eri Mukama. Mukama waffe Yesu bwe yabeeranga mu nsi muno ayina ebintu bye yakolanga ebitulaga kye tuteekwa okukola. Yambanga abo abaggwaawo, kufanga kwabo abalabikanga basaanawo nga tebaliiko afaako, era wuliranga okuweereza kwo kuli mu abo abateekwa okuwonyezebwa. Toganyanga obulamu bw'omuntu okuggwaawo ng'ate osobola okubuyamba, owone olunaku olw'omusango okulamulwa nga eyagwa mu bajeemu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omukwano omulungi kwanirizaako nate mu programu eya ensulo ey'enkya ku 3BN. Weebale nnyo okubeera omuwuliriza era omulabyi omulungi. Mukama akwongera omukisa. Programu eno ekuganyula ng'omuntu ate nange kubanga etuwa enteekateeka ennungi ey'okutandikamu olunaku ng'ebirowoozo byaffe tubitadde ku oyo omugabi w'ebirabo ebirungi era omuluŋŋamya ow'ebintu byaffe byonna bye tukola mu nsi eno ejjudde obubi. Omwanjuzi wa programu eno era gye batuusaako mpitibwa Kyala Sibambi Aton Constance, era nga nsinziza mu kanisa eya Seventh Day Adventist Church e Kanyanya. Nsaba Mukama nga tugenda okwogera ku kigambo kye atuluŋŋamye. Olwaleero omutwe ogw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti nga bwe mwakikola oyo, nga bwe mwakikola oyo, kiki ekyakolebwa era ani ayogera. Luno lugero Kristo lwe yayogera n'abayigiriza be nga anaatera okgenda mu ggulu. Naye nga tetunneeyongera nnyo kulutegeera, katukoteke ku mitwe gyaffe tuzibirire tuweeyo okusaba. Tukwebaziza Katonda waffe ow'ekisa, omusaasizi, omugabi ow'ebirungi, kubanga kusiima kwo, kwagala kwo si busobozi baffe ffe okubeera nga tukeesezza ekiro kino. Bangi abatayiseemu, si be boonoonya abatusinga, naye lwakubanga ffe otatuwadde omukisa omulala. Ate tukwebaza ku mukisa ogwo tuwaddeyo n'amagezi okusobola okunoonya ekigambo kyo, okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu, tusobole okuluŋŋamizibwa mu bulamu bwaffe olunaku olwaleero. Kkiriza obeere naffe, sangulawo ebyo byonna ebiyinza okututobonkanya nga tuwulira ekigambo kyo.
tusobole okuyiga n'okutambula gwe nga bw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Matayo essula 25 olunyiriri olwa 36. Kansome nga naawe bw'ogoberera mu Bayibuli yo. Wagamba bwe wati: nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja ne mundaba. Nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja mundaba. Kantandike n'olugero olw'omusajja omu omupoliisi. Omupoliisi ono teyali mu ggwanga lya Uganda, naye yali mu kimu ku bibuga ebikulu eby'omu nsi eya Amerika ekiyitibwa New York City. Ekibuga kino kirimu abantu abali obulungi bangi, so nga ate okufaananira ng'ekyaffe kirimu abantu abalina ennaku, abantu ababonaabona. Omuntu oyinza okulowooza nti bw'ova mu Uganda n'ogenda mu nsi nga Amerika gye boogera oba n'endala zonna tojja kuba owonye okubeera obubi. Nedda. Oyinza okubuwona naye tekijja kugaana kusangayo bali bubi. Era omu ku bw'abo abaali babeera mu kibuga ekyo yasisinkanibwa omusajja omupoliisi gwe njogeddeko. Omusajja omupoliisi ono, nsonyiweko katono, omusajja gwe yasisinkana yali ntemomboze atalina waasula. Kyokka nga takoma kubeera nga talina waasula, naye nga n'ebigere bye bizimbye bijjudde amabwa, atambuza bigere. Ensi eyo ey'Amerika naddala mu kifo ekyo ekya New York City wabeerawo ebiseera eby'obunnyogovu, obutiti. Obunnyogovu oba kigambo kiwewukamu kubanga na wano tufuna ku bunnyogovu. Ne tulina omukisa abali wano mu kitundu kino nti tetufuna nnyo butiti, naye obutiti bubeera mu nsi n'ennyogoga n'esinga ne fridge okunnyogoga. Kale omusajja yali mu kiseera ekyo talina ngatto ate talina na waasula. Omupoliisi bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa. Naye ate omupoliisi si ye yekka eyamulaba. Waliwo n'abantu abalala ababeera mu nsi eyo abaamulaba naye bambi gwe ne bagufuula mugano gw'okuseka ne bamusekerera kubanga yali talina. Ekisa kyakwata omupoliisi ono n'agenda ku dduuka erimuli okumpi mwe batunda engatto. N'amugulira engatto ezisobola okumuyamba mu kiseera eky'obutiti kye bayita winter. Ziba na boots, kwegamba nga bwe tulaba nti boots ezirima, naye ate ebeerayo ne boots nga zo zaakolebwa okuyamba omuntu mu kiseera eky'obutiti obutafuna kunnyogoga. Teyakomya ku ekyo kyokka. Omupoliisi ono yayongera n'amugulira ne sokisi, nga sokisi zino zireeta ebbugumu, n'abimutwalira. Omusajja ne yeebaza. Ne bw'obeera ggwe ebigere nga binnyogoga, tomanyi bw'osula mu butiti obungi, omuntu n'akuwa ekifaanana bwe kityo, tolema butamwebaza. Omusajja ono omupoliisi lumu yayitibwa ku puroguramu emu ku TV okunnyonnyola ekisa kino gye kyamuvudde, ekisa kino kye yakola. Era yabannyonnyola n'abategeeza nti nafunye okusaasira mu mutima, neekuba akafaananyi nga senga abadde nze kiki kye nandyagadde. Era ekyo kye kyampaliriza okugenda nsobole okugonjoola ekizibu ky'omusajja ono, okumuwa ekyo kye yeetaaga ate yadde nga nze simumanyi. Ebiseera bingi nnyo Mukama atuwadde omukisa ogw'okufuna okuyamba abantu abali mu bwetaavu, okusobola okubaleetera essanyu awamu n'emirembe mu mitima gyabwe.
w'otudde mulirwanaawo ayinza okuba nga talina kyakulya naye nga ggwe emmere evunda naye nga tolina gagaba muwogo kubanga bw'onoogaba muwogo bajja kulowooza olya naawe muwogo. W'otudde oliraanye abantu abatalina mazzi naye ng'amazzi ewuulina ojula naggayiwa naye nga tosobola kugagabirako balirwanaabo. Waliwo bingi by'osobola okukola omuntu akuliraanye n'asobola okulaba Katonda mu ggwe. Waliwo bingi by'osobola okukola ku mulimu gy'okola abantu ababeera naawe ne basobola okulaba Katonda mu ggwe. Eyo gy'osula, eyo gy'okolera bannange nga bwe njogedde, olina omuntu ali mu bwetaavu. Ayinza obutakukubira mulanga osobole okulaba obwetaavu bwe naye otunuulidde abakuliraanye, otunuulidde b'okola nabo, obatunuulidde n'okakasa nti tebalina kye beetaaga. Emikisa Mukama gy'akuwadde tagikuwadde obeere nagyo ggwe wekka naye akuwadde omukisa osobole okugabanako n'abalala. Bw'abanga akukuwadde gukozese kubanga Katonda tebajja kumulaba kuyita mu Bayibuli gy'osoma. Abantu tebajja kuwulira bigambo bya Samoni z'obuulira n'okunkumula n'ennyenje ne bategeera Katonda. Katonda bamulabira mu bikolwa era Katonda alabikira mu bantu aba bulijjo. Oyinza okumulaba ng'alabika bubi naye nga ye malayika wa Katonda. Kyetwava tuweebwa amagezi Pawulo ng'atugamba nti mwanirizenga abagenyi kubanga ne mu bo tuyinza okwaniririzaamu bamalayika. Ekyawandiikibwa kye twasomye twakirabye nga waaliwo abantu abali mu bwetaavu obw'enjawulo ne basobola okubanga bakola okutuukiriza obwetaavu bwabwe okuyita mu bantu abalala. Nsaba tusome ennyiriri ezisingako awo olw'okutegeerera ddala omulamwa oguli mu ky'okuyiga ekyaleero. Nziramu okwogera nti nga wakikola eri oyo. Amaaso gaffe katugazzeeyo mu kitabo ekya Matayo tusome mu ssuula eya 25. Ku luno tutandike n'olunyiriri olwa 31. Omutwe mu kitabo ky'ensoma ekya Bayibuli kino gugamba nti okusalirwa omusango okw'enkomerero. Ekitegeeza nti kyetugenda okuyigako kiyinza okuyamba okutegeera okusalirwa omusango ogujja okubeerawo ku nkomerero Yesu ng'akomyewo. Olunyiriri olwa 31 kandusome era nja kutuukira ddala ku lunyiriri olwa 4. Wagamba bwe wati: naye omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye, awo alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye. Amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibaawulamu ng'omusumba bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono ogwa ddyo, naye embuzi ku mukono ogwa kkono. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje gye ndi mmwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwabateekerateekerwa okuva ku kutonda kw'ensi. Lwaki basika? Olunyiriri olwa 35 lwe tugendako. Tikubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja mundaba. Awo abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti, Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa, era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwereere ne tukwambaza, era twakulaba ddi ng'oli mulwadde, oba ng'oli mu kkomera
ne tujja tukulaba. Olunyiriri olwana luteekako essira kubanga kabaka aliddamu alibagamba nti mazima bagamba nti bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Bwe mwakola omu ku baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Njogedde nenkakasa nti ebikolwa ebirungi bwe tubikola tetubikolera Katonda nti ajja kujja omulabe nti oyo Yesu, naye okuyita mu bantu be tuyitamu ebikolwa ebirungi tuba tubikolera Yesu. Katonda ayinza obuteeraga ng'omuntu omulungi ayambadde obulungi ali mu binekaneka atalina bwetaavu. Katonda ebiseera ebisinga kubanga ayagala tuyambe abantu alabikira mu mbeera ey'okubanga alina obwetaavu. Era obwetaavu obwo bwe tubusisinkana obwoyo omuntu abulimi tuba tetukoledde oyo yekka wabula ne Yesu yennyini tuba tumukoledde. Wali olabyeko malayika ng'atambula? Oyinza okuba nga tomulabangako, naye omuntu ayinza okuba nga ali mu kifaananyi kya malayika oyo gw'osisinkanye. Saba ebirowoozo byaffe ate tubitwaleyo mu kyokuyiga ekyomu ku muntu eyasisinkana bamalayika naye nga tategedde nti asisinkanye Katonda. Amaaso gaffe tugatwale mu kitabo eky'Olubereberye ekisookera ddala mu Bayibuli ku ssuula eya-18. Tujja kusomayo ennyiriri ntono. Olunyiriri olusooka lusoma bwe luti ti Mukama n'amulabikira Ibulayimu mu ttuntu nga bwe yali atudde mu mulyango gw'eweema ye eyali emivule egya Mamule. N'ayimusa amaaso ge n'alengera abasajja basatu nga bayimiridde, n'adduka mbiro okubasisinkana. Mwetegereze nti olunyiriri olusooka lutulaze nti Mukama n'alabikira Ibulayimu mu ttuntu. Kyokka ate Ibulayimu bwe yayimusa amaaso yalengera abasajja basatu nga bayimiridde. Ekirungi Ibulayimu Mukama yamuluŋŋamya n'amuwa omwoyo gwe n'okusaasira, n'adduka n'abasisinkana. Olunya olwokubiri nti bwe yayimusa n'abalaba abasajja abasatu nga bayimiridde, n'adduka mbiro okubasisinkana, ne yeeyala ku ttaka n'ayogera nti bakama bange bwe mulaba nga nsaanidde beegayiridde mukyameeko mu maka gange temumpitako. Kabaleeta amazzi munaabe ebigere muwummulireko mu kisiikirize ky'omuti, nange nga bwe mbaleetera akamere mulyeko muddemu amaanyi kubanga mutuuse mu nnyumba y'omuddu wammwe. Awo wenja okukoma. Ibulayimu teyalaba Mukama naye bagambye Mukama n'amulabikira okuyita mu basajja abasatu. Abasajja bano baali balabika nga bakooye era nga beetaaga okuwummula. Baanaazibwa ebigere, baaweebwa emmere kubanga Ibulayimu yalina omutima ogwaniriza. Oyaniriza abagenyi, olondamu abagenyi b'oyaniriza, n'oyaniriza ab'ekika ekimu n'oleka abalala. Oyinza okuba ng'osubwa omukisa ogw'okaniriza Katonda oba bamalayika be. Ku nsi kuno omulimu gwa Yesu gwe yasinga okukola gwe gw'okukwatirwa abantu ekisa. Enjiri ye teyalabikira nnyo ku bituuti ng'abuulira, naye yalabikira mu kukwata ku nsonga eziruma abantu ate n'azikolako. Bwe yali agenda kwe kutulekera omwoyo w'omutukuvu okutuluŋŋamyanga, okwawula n'okutegeera n'okufumiitiriza abali mu bwavu, tubakoleko tubayambe ye nga bw'ayagala. Kubanga ayogedde nti bw'ali batusalira omusango ku nkomerero ajja kwawulamu embuzi awamu n'endiga. Nandyagadde mukwano gwange obeere mu ndiga, nandyagadde muganda wange obeere mu ndiga, obeere ku mukono ogwa ddyo. Naye onoobeerako otya ng'otunuulira obwetaavu obw'abalala n'obukolako, kubanga omutwe gugambye nti nga bwe mwabikola oyo ye mulirwanaawo ali mu bwetaavu, ayeetaaga emmere, eyeetaaga okumubuuzaako, eyeetaaga okumuwa ekyokwambala ng'ayita bwereere. Tetubatunuulira, tetubasekerera, tubeere ng'omupoliisi oli gwe twayogeddeko nga tutandika.
nti bwe yalaba omusajja ng'azimbye ebigere ng'alina amabwa yagenda mu dduuka kumugulira. Teyamusekerera ng'abalala wabula yamugulira engatto ze yali yeetaaga wamu ne sokisi ezaali zisaana obwetaavu bwe yalimu. Nga nkomekereza ekyokuyiga kino tukakasa abooluganda nti teriiyo kubuulira kujja kubeera ku kituuti, kujja kukola makulu mangi nnyo. Teriiyo kuyigiriza kwa Bayibuli kujja kukola kube n'amakulu amangi okujjako ng'oyanukula okukaaba kw'abantu ng'obayamba n'ebikolwa ebyekisa. Tokola bikolwa bya kwerowoozaako, kola ebikolwa Kristo bye yandikoze, kubanga akukakasizza nti bw'oyamba abo oba oyambye ye. Naye ddala ddala Katonda oyinza okumuyamba, kiki ky'atalina? Byonna abirina. Naye ate Katonda oyo agamba abantu babe. Bw'oyamba Katonda okuyita, bw'oyamba abantu okuyita mu kuyamba okw'okugaba, okw'okulambula, okusanyuka, okw'engeri zonna oba okoze ku lwa Katonda, kubanga Katonda ali mu ggulu atuteekerateekera ebifo. Naye ate ali wamu naffe okutulaga nti okusaanira ebifo ebyo ate tusaanye okukolagana wamu naffe. Laga okwagala kwo eri abalala. Yamba abo abali mu bwetaavu. Era bw'onookikola ojja kwanukula omulanga Katonda gwakugamba nti yamba mulirwanaawo, kubanga ali mu bwetaavu yabeera mulirwanaawo. Oyo gw'okola naye bw'abanga atawaanyizibwa tomusekerera, yamba muyambe. Gw'olirwanye mu makaago tomusekerera. Alina ebyambalo ebitasaanidde toseka, kola ekituufu, kubanga oyo oyinza okuba ng'oyamba Mukama. Mukama nsaba akuwa omukisa, kubanga ebikolwa ebyekisa ate nabyo bijja kuwerekerwa ebikolwa ebyekisa eby'okubeera mu ssanyu lya Mukama waffe bw'aliba ng'akomezebbwawo. Tewandyagadde okwanjulira abantu be wayamba, gwe balaga enjiri okuyita mu bikolwa ebyekisa. Nsubira muganda wange wandikyagadde. Leero ng'ogenda okufuluma okugenda okukola, noonyaayo ali mu bwetaavu, omuwe ekyo ky'osobola omuwa. Kiyinza obutaba kinene, naye Mukama alaba emitima, ajja kusiima era ajja kuwa omukisa. Okwagala kwe, ekisa kye n'obuyinza bwe kabikulembera obulamu bwo olwaleero muganda wange ne mwannyinaze, ng'ofuluma okugenda okukola, ng'ofuluma okugenda okweweereza oba okuweereza abalala, nga okola ebikolwa ebyekisa era ebigwanidde erinnya lye ettukuvu. Katusabe. Katonda waffe ow'ekisa ow'okwagala, buli lunaku buli nkya otuwe ekyokuyiga. Leero tuyigiriza nti atuliraanye ayinza okuba nga yeggwe, ng'alabise ng'omunaku, alabise ng'omulwadde, ng'afiiriddwa, ng'omusibe, naye n'abeera ddala nga yeggwe Katonda waffe ng'oli mu buntu. Ekintu ekyo kakibeere ekyokuyiga gye tuli, tusobole okutunuulira abantu nga tukozesa amaaso ag'obwakatonda. Tuyambe ababali mu bwetaavu, si nga ffe bwe twagala, naye ekisa kye ekingi kisobozese. Ffe ng'abantu twerowoozaako, naye bw'otuula mu ffe ojjamu emitima egy'ejjenja, n'oteekamu egy'ennyama ekisobola okuwulira n'okuweereza. Omuddu wo ng'agenda okukola, muzaana wo ng'agenda okukola, n'omulala ayinza okuba nga tajja kusobola olw'obuvunaanyizibwa oba olw'obuzibu obungi. Tusaba omuwa omutima omulungi ogunaamusobozesa okukola ebikolwa ebyekisa, balabe Yesu mu ye era basobole omutendereza. Twongereko emikisa gyo gwe nga bw'osiima, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.